abantu wange wonna bawagizi bange njagala obategeeza concert egenda beera tomubeera nakubusabusa kwonna. Twafunye all the support we needed from the people. Era tuba tubuzayo mu mweka kujja kutuwagira naye nga right now everything is set. Era temweralikirira concert yange egenda beerayo all this remaining time tugenda beera nga just tubakunga. Ne bazanya abayimbi bonna bambeereddewo beebale nnyo okunzikiririzaamu kubanga like si kyangu nnyo abantu bonna okubeera nga bonna bakkiririzaamu naye mbeebaza nnyo okujja ne bambeererawo naye nga concert yange audience gye aimingako y'abaana bato tusobole okwelevatinga abamaze P7 tusobole celebratinga era so that's my aim to get together most of the children here then maybe abakulu basobola okuleeta abaana bambi we are so humbled abantu baffe ba customer baffe ba fani baffe n'abantu bonna abalala ba media platforms n'abawagizi bonna ebweru w'amawanga wonna kati omuntu yenna ali eyo ng'alowooza nti eno show erimu embeera yonna ey'okulumba bambi kayindire tuli ku show yaffe egenda kutandika ku makya ng'eggwa saa 12 abantu abakulu mutuleetera abaana n'abakulu abagenda okuyingira bw'ojja nga tolese mwana ojja kuyingira ng'osasudde akasente. Okay, ate ba promoters nga tumaliriza abaganya okujja babayamba coming on board obayamba. Ekyo kyo nja kukyogera nga nzigyeko n'enkofiira. Tusaba abantu mwenna ba sponsor n'abantu bonna ababede abayinamu akasente kaabwe akawera. Musobola ovaayo ne musigala nga mwongedde tukwatirako kubanga era bambishe eno ng'era bw'olaba tuli mu giriba n'omwana ono tulwana nayo okulaba ng'eggwa nga omanyi nti ekivulo oba otegekera eggwanga lyonna kubanga omuyimbi taba wa muntu omu omuyimbi wa ggwanga lyonna tukyayeetaagamu awo kapuushi katonotono basponsa be twateekako awo ku Artwork bambi tusaba mu buwombeefu mutukwatemu awo.